Enkya ya leero akwatidde ekibiina ki NRM bendera Yoweri Museveni akedde kubissaamu ngatto okwolekera disitulikiti okuli Yumbe ne Terego okujjukiza abayo nti ye mutuufu okwesigiza obuyinza. Ono olukuŋŋaana alukubye ku kisaawe ky'essomero lya Geya Primary School era ng'asoose kuggulawo kisaawe kya Lego nga kino kyazimbibwa okusiima abantu b'e Terego okubudamya ababundabunda. Disitulikiti zino zombi Museveni yaziweereza ssente za PDM nga Terego yokka yakafuna obuwumbi 12 ate Yumbe Museveni yakabaweereza obuwumbi 59. Eno abatuuze bamusiimye olw'okubawonya embeera embi gye bali mu kaseera ako naddala olw'obuyeekera obwali mu kitundu kino. Our forefathers have been suffering from insurgencies. They never slept inside, but since Yoweri Kaguta Museveni came into power, he was able to restore the peace. And in terms of health, we have so far had a number of dispensaries, health units that are constructed under this government. Museveni mu kwogera kwe amenyemenya entalo z'alwanye n'awangula nga zonna aluubirira kutebenkeza bitundu bya Mambuka ne Uganda yonna. The NRM has been able to achieve peace in Uganda for the first time in the last 500 years. Some people think that Uganda was not there before the British came, which is not correct. Enkulaakulana eyawamu Museveni agamba nti nayo teyagisuulirira nga y'ensonga lwaki azibbye enguudo, abunyisizza amasannyalaze, amazzi amayonjo, azimbye amasomero n'amalwaliro. You have seen what has happened. We're able to bring the road from Karuma all the way to Koboko. And you have heard we are going to add the road from Manibe to Yumbe. Mu kisanja ekijja Museveni asuubiza okwongera okuzimba amasomero ku buli muluka kubeeko essomero lya primary ate mu buli ggombolola kubeereko essomero lya senior okwagatteko n'okuzimba eddwaliro eddene erya Terego bawona okuddukiranga mu Arua ne Yumbe. Terego has got 42 parishes. There are some which don't have primary schools, although the primary schools are 73 more than the parishes, but it seems you are not careful to distribute them one first per parish. It is only 6 that don't have. Ku bino Museveni kwasinzidde okubasaba bamwongera obwesige akuume ebyo bye yakakola mu myaka 4 gy'amaze mu buyinza. I would like to remind the people of Terego why they ought to vote for President Museveni. President Museveni is a promise keeper. We are so proud, we love Muse. This development you see in Terego is done by His Excellency, the President of Uganda. West Nile Jew, Terego Jew, Uganda.